Byewakola mu nsi bamalayika bakulindiridde bali kubuuza byewakola mu nsi bamalayika bakulindiridde Chameleon bali kubuuza byewakola mu nsi bamalayika bakulindiridde Mwami Bajjo bali kubuuza byewakola mu nsi bamalayika bakulindiridde Mwami Palaso bali kubuuza byewakola mu nsi bamalayika bakulindiridde Mwami Balamu bali kubuuza byewakola mu nsi bamalayika bakulindiridde. Tumaliriza ku kintu ky'olunaku luno olwaleero nga bwe mutulaba tetulina buzibu bwonna tuli basanyufu mwebale kubanga mutwagadde ebbanga lye mutwagadde bannange Mukama abaddizeewo mwenna abateekako kaddata kammwe ne mugenda ku YouTube channel yaffe eyitibwa New Bizonto ne mulaba kawaka kaffe mwebale kutwagala Mukama akibabalire Mukama akibaddizeewo ate ng'akikubisizzaamu tuli bw'abasatu nga bulijjo jjajja wato waggulu wali eri mulaba vibe agirina abaana banneegomba mukome asose na kontola Junior wuuyo mu Londooza naye mumulaba katonotono kapote bonayeera naye ngeye kali active tomanya naye soko olindeko ko busente busoko obukunganya Facebook page yaffe eyitibwa New Bizonto Comedy genda sharinga kawaka kana kali tukatandikidde wano amanyuza agaliwo Ekiraamo kya Dokita Chameleon Joseph Mayanja wamune muganda we Balaso omuyimbi Balaso yabadde agattibwa mu bufumbo obutukuvu ngeno Chameleon awandiika Ekiraamo wegamba family y'amayanja owaffe efuuse ensonga mu ggwanga Uganda mukkiriza tusooke tubalage Ekiraamo kya Dokita Chameleon n'engeri gye yalaamye omuyimbi Kamili yakedde bukeezi n'akwata peni saako olupapula n'atandika owandiika Ekiraamo kye ddala yatandise bw'ati ng'awandiika Ekiraamo ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa January omwaka 2022 Seguko Wakiso Ekiraamo kya Dokita Jose Chameleon Mayanja Jose Chameleon mutabani wa Mayanja Seguku nga sikakiddwa nga sitamidde nsazeewo leero pandiika Ekiraamo kyange singa mbanga nfudde nga Katonda mpise temungololanga mangu mumpangamu akadde n'ensooka nnekkaanya ebigenda mu maaso muyisangawo essaawa nyeeza ekutte nga temunnangolola ekyo nkisaba bambi bwe ziweranga essaawa 4 nga mmaze okufa awo nga mungolola nga munnyambaza ekinu ne sitokisi zange eza bbulaaka ne magasiini yange naye era mwewale okunziza amaaso amangu kubanga nkimanyi nti bwe ndiba nfudde nja kufa nnyambadde eggago ng'akanudde amaaso kati temupapanga okunziza amaaso olw'ensonga zino nze njagala okulaba ekitongole kya UCC ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebiweerezebwa ku mpewo kirifuulanga tteeka ku buli TV yonna oba leediyo yonna oba online TV social media zonna buli alimbika nti Chameleon afudde asasulanga akakadde kamu n'emitwalo 80 bw'oba wa TV osasula ezo waggulu mwaba leediyo Simba ne CBS muli baakakadde kamu akeekutte mwaba Facebook basasula 5 zokka ate mwaba YouTube musasulanga 3 zokka tuli ku kiraamo kya Dokita Chameleon Kamili yagambye nti singa aba afudde bapromota bonna abali mu Uganda n'abategesi bonna ab'ebivvulu mu Uganda baddukanga mangu ne bagenda gy'afiiridde bakuba ebifaananyi nga bakuba mayiti ye Chameleon yagambye nti bw'aba afudde abakuba bbaana wamu ne posters bagendanga waafiiridde ne bamukuba ebifaananyi ne babitimba wonna ku nguudo z'e Kampala olwo bapromota nga bali mu keetalo bategeka kivvulu kya lumbe lwa Chameleon oba mukitegeera era bakitegeera olumbe lwa Chameleon lwo lwanjawulo nnyo lwa kusolooza si bino ebya bulijjo ku lunaku lwa Sunday omulambo gujja kufiira la bonita olwo ku Monday abafulidde mu site mugulinde olunaku olwokubiri Afro Club Kasangati ate olwo ku lwokusatu omulambo gujja Satellite Beach mwabe mukono omulambo gujja ku Festino City okuna mujje mu bungi mwabe nansana mugulinde Cold Farm awo wonna okuyingira emitwalo 5 ate VIP musasula 2 zokka emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'enkya security yaffe eri gulugulu ate Uganda Police yegenda okukuuma tosubwa omulambo gwa Dokita Chameleon nga gupafominga live ku stage omutegosi ye Bajjo events ebya Dokita Chameleon biwulire osiike oba Chameleon anywa ki talina kyanywa okuleka amazzi mpozi ne soda abategesi b'ebivvulu bwe muwuliranga nti Chameleon afudde mwanguwanga mangu ne mukwata ssente ne mutegeka sheeno abakubi b'obulango mulibeera ku mudido nga Chameleon afudde mujja kukola ssente zino abalina
Bine ebyuma. Bine ebyendongo. Mubiwawule mangu. Ne bikola drive. Ne mwetolola Uganda. Namulanga Kivulu. Tonde kasaguko. Munguka y'olumbe. Olumbe lwa Chameleon. Legendi waffe. Yangola bomulambo. Dr. Kamili. Namukoze pose. Mugage myufu. Sako n'ekintu ky'empale. Eyaledi omukwafu. Okuyingira mu nkuuka. Y'olumbe lwa Kamili. Osasula emitwalo 5. Ordinary. Ate VIP. Osasula 2 zokka. Kati kyetubuuza. Kyetwagala okumanya. Saba mwami Kamili. Ogenda kufa ddi? Tutegeke olunaku. Tusobole okwetegeka. Tuterekawo ne sente. Z'okulaba akalamoko. Saba mwami Balamu. Tegekawo sente. Zotabya olumbe. Lwa legendi waffe. Rest in peace. Dr. Jose Chameleon. Omwoyo gw'omugenzi. Dr. Chameleon. Mukama gulamuze kisa. Kamili weeraba. Paza akasembayo. Ketwagala okubuuza. Drive era ng'olumbe lwo. Tukube luyimba ki? Okkiriza abayimbi banno. Okuwerekerako. Okkiriza bakomediani. Okuwerekerako. Oba nabaate okujja. Basooka kusasula. Bannange. Kamili nedda. Wabula twafiirwa nnyo. Okufiirwa kutya? Mutemujjukira. Nno kyate. Mukalulu ssebo kali akawedde. Omwami Kamili. Yali ssebo yeesimbyewo. Kuba Road Mayor. Singa yawangula. Singa twesiimye. Singa ekibuga. Kyamaanyi nnyo ddala. Kubamu akafaananyi. Nga Road Mayor. Ye Kamili. Ebizimbe gwanga. But all in all. Rest in peace. Kamili tanywa mwenge. Kamili tanywa njaga. Kino kitegeeza. Nti Dr. Kamili. Byonna bye yayogedde. Yabadde abitegeeza. Nkubamu akafaananyi. Nga maiti ya Kamili. Eyimuka mu keesi. Ng'ekutta akazindaalo. Bweyimba. Bolingo yanzambe. Gwe kubamu akafaananyi. Ng'omulambo gusituse. Guyimba kipepewo. Kamili oli muka nnyo. Naye Mayanja famire. Abaluka tatudde. Kubanga amazima. Bino bya mpuna. Amawulire gano. Olwagudde ku Bajjo. Alyoka ataama. Bajjo yatabuse. Bajjo yagambye. Nti Chameleon musezi. Oba si kyo mulogo. Ebyo bya Bajjo. Bajjo yagambye. Nti yatasera. Tayinza kutegeka. Lumbe lwa Chameleon. Bajjo yalangidde. Dr. Chameleon. Okuba omusezi. Ate owa ddala. Kati ate ku palaso. Sebo palaso ate ya muganda waba. Eri Chameleon yabadde ali eno byakulaba. Ng'alama. Ng'eri palaso ali ku mbaga. Sebo yayanjuddwa. Yayanjudde yakoze embaga. Bamwanjudde. Ne bamugatta n'omugatta. Babikoze kwe kwanjula. Yembaga. Yempeta. Yafunziza yeebale nnyo. Manya ennaku zino ebyenfuna bizibu. Kati yadde alina okufunza ekyo yakikoze yeebale nnyo. Okusobola okwekereza ssente. Kati. Ne ba Chameleon baganda bite babadde. Omukolo gunyuma. Ogwo si musango. Ate Chameleon yadabasa. Obadde ki musango. Muganda. Si Chameleon yekka. Ne manager we yennyini. Manager wa gundi. Wa palaso. Lero yategedde. Manager we ku byabufumbo oba byakuyimba. Oli musiru. Abayina mubeera wonna. Kubanga ne sente zategese omukolo. Era manager yakola ki? Yabayina ogira. Nedda ssebo tosobola kubeera manager wa show ng'abantu bagenda okuyimba ng'era gwe manager w'embaga. Ani gw'omanyiyo? Sebo. Manager waba manager wo. Yaki. Tebayita manager ekigambo manager kirimu ekigambo mane sente. Manager ne Katonda. Awali sente wali Katonda kyekyo. Aliza video mwazisanzeewa. Kyekiraga. Teyakkiriza yadde muntu kugendayo. Kirungi. Wadde munnamawulire. Kirungi. Omwana mugezi oyo. Ate bwa bugezi. Mugezi. Ne baganda batoyita ofisi embaga ebeere nga okekkereza. Naye kati olina ekintu ky'otandise okunyiizaako. Kiriwa. Waneeno nga tuli wano nga tukola. Okaanira ddala ebintu nga obirabira ddala nga bikyamu. Bwe wandibadde oli ku leve ewabula. Ate akayana bukayanya. Musajja okkiririza ku muntu n'awasa embaga n'asigaza amabanja. Sebo. Kati jajja Zonto. Ita abantu batono abantu ba 20 bali emmere y'abantu 20 ofisi obukadde bwana nga. Kati nawe kyogamba wakisembye palaso obutayita manager we. Ne baganda be. Yamajja ku mukolo. Baganda be bawasa. Kyekimu bujingo style. Ogenze. Ogenze kwanje. Leka bamwogereko. Dunia labayo. Ogenze otuto omukazi. Boyanjuddwa omukazi n'akkiriza nti akoze ki? Ayanjuddwa. Kati bakutute mu kooti. Gwe yayanjula munno nawe ogamba nti ffe twanjulwa simwanjula kati bye bimu byebyo era bye bino kyama kyekiri emabega wa palaso obutakkiriza kamera yadde omukwata omukazi yabadde mukamusajja Sebo ate kati kino kindazo ekyokuyiga jajja Zonto lindako kitegeeza naye wabaddeyo ku mukolo kuba ate owolereza wano tuli mu kuwabula wali abaddeyo ku mbaga nali mbaddeyo abeefaananyi ne video basenemeka. Sebo palasa ali ku level nga mikwano gye tumuyirawo omubiri takyayimba n'agamba nti simba mudde muri baavu kubanga kati kankubuye gana amawulire ogalaba link bwe yavudde twaga Dalton yiga ye yagalesi musiru ate musiru kubanga yabaddewo andi baba bamuyisenga ow'ekyama ane yeesowolayo nago ebifaananyi musiru kyama kye kiri emabega okola embaga ng'okukuta kukekereza sente
ekyo kimu leta ensonga endala ensonga eyokubiri ofisa mukwano gwange ne mukyala wange butejjaayo bangi nnyo bejjeeyo ku mbaga we bati nga babanjudde abantu bwe batunaka nkubuli omuntu akola enkola eyo bwetyo n'akukuta ye muntu kati kyasizo baka ate okuba nga alina abakazi kansokoleke ate okuba nga alina abakazi byakakola ekyo abasukka mwana ogwo musango kubanga buli omu gwoba oyanjudde mumativu ewaabwe n'abeewaabwe n'ebintu byebatuteyo nga bimativu tewali musango oba oyanjudde 3 gwomanyi ekirala ki Musumba baba yakonoona musumba yanona nasumba balikubuuza byewakola musi bamalayika bakulindiridde jjajja zonto balikubuuza byewakola musi bamalayika bakulindiridde ebibye yamaze dde kirabo namusiimye omanyi muganda we yafa Chameleon bamuziika eri waffe gye bayita ekalangaalo okumpi n'ewaffe eri ekasanda kumpi tubambulira ano AK47 bwafa yeyasooka ku kijja mu kyalo waaliyo akayumba katini bwe kati nabo olaba mundekeke Kampala simi gago zange simi biki amanyi nti ekasiki okimanyi nti abalaba bakulabanga ovuya era bakeneka bagamba gyogamba Chameleon kyeyakoze kituufu ekyokugira ekiraamo kye ng'akyali mulamu olumbe kati ekisookera ddala kimenya mpisa yansi Chameleon musajja muganda mayanja yesu okulama kirungi naye ennama gye yalaamyemu si ennama gye balamba kimu ekyokubiri Lumbe bawa ne basolooza mu Buganda bwe tuba tugoberedde empisa yaffe amakulu g'olumbe ate luliko nti lwani nange ngenda kubasolooza yakwanze ndifiira nga bwe mwafadda kubanga n'emyaka ng'ani bwagenda